oli otya mami? Gendi sebo. Obulamu. Olabika bulungi. Owaye tumulabye mu kibulo kya Gravity. Kitya kuwandikirawo. Abawagizi beebale kuwagira Gravity Omuttujju. Owaye abasinga balaba Gravity ng'omusajja omukambwekambwe. Ewaka kiri kitya eyo obeera naye? Oyo gwe balaba mulala naffe ow'ewaka mulala. Kyanjawulo ki Gravity ky'alina okulinga ku basajja abeera bonna kubanga Uganda. Muntu mulamu ate oba nkunnyonnyola ntya Gravity Omuttujju bwe mulaba ebweru si ow'ewaka. Gravity Omuttujju muntu mulamu ye taata afaayo alabirira famire ye esebo. Wagyeko okuyimba kiki ekirala Gravity tewandigambe nti omwami wange mwenyumiriza mu mutima. Ogyeko okuyimba taata mulungi Gravity mwami mulungi ate taata mulungi esebo. Abasinga bagamba Gravity alinamu obuyisa obubi tavumye yere saatyo ewaka akuvuma mu nko ne muyomba mukko. Bandabangamu abali Kirabangako ewaka kirabangako ekyamazima. bwe wasanga Gravity omulundi gwe ogwasooka okulaba Gravity walaba musajja kikaki. Gravity bwe mulaba eyo si ye Gravity nze gwendaba ewaka si ye Gravity gwembeera naye. Gravity osobola munnyonnyola otya mu bantu abalowooza nti musajja mukambwe alabika akuba n'abakyala nga the same time ayinza okuba nga Gravity takuba bakyala sikirabangako. Gravity muntu mulamu ewaka. Embeera ze n'okufaayo afaayo. Yesebo. Enyimba zino zayimba n'ayimba ku bintu ebyenjawulo bijanjaalo nyama mubeera mwembi ne mukola ntayito kuba zitusomera ddala ale enyimba ne zikuba. Oba nkugambe ki anoonya ssente kati alina okuyiiya kyaba asobodde nawe abawagizi be esebo. Baserebu abasinga bati okuvaayo okuba nti no beeraga nti be bakyala b'abaserebu abasajja gwe kiki nga totya okola abajjabo okuvaayo no beeraga nti yenze mukyala era nze mukyala we. Abasinga bati olw'entalo ezibeerawo naddala mu industry oba abakyala abalala abasajja be bagenda eri babaliga nze sibimanyi. Nze mukyala we ebisigadde simanyi. abantu basuubire ku Kivulu. Gravity ali creative nnyo basuubire energy vibe buli kimu Gravity akikola era abazze omuwagira bakimanyi byasobola okukola babimanyi esebo. nga tumaliriza kubanga kiboyinza okuwa abakyala baserebu abali eyo naddala abatya okuvaayo okweraga ensi nti be bakyala babaserebu. Sirina bubaka bwe ngenda babwa anti buli muntu afumba wuwe kati munaye buli omu yamanyi byayitamu be bamanyi. For starters omaze emyaka emeka ne Gravity? Myaka oba 11. Tankonangako. Okikola otya okuba nti okuumira Gravity awo kuba batugamba nti bw'atuuka eka amanyi n'okuvunnama n'afukamira maama w'abaana n'amufukamiza. Okikola otya? Kikola ki? N'omufukamiza oba atugamba nti bw'atuuka ewaka agondera ddala n'afukamira n'okufukamira. Okikola otya? Simanyi. Oba mukwano Juzi twamulaba nga akutadde ku kubuuza. Tuli twakulaba nga mugenze mwenna ebbanga lyabadde amaze ng'alinnya ennyonyi nga tagenda leero ne muvaayo ne mweraga mukwano bakutadde ku next level. Anti ndi mukyala we.
ku TV ki kirungi mwabale kutwaniriza naffe tubaaniriza ndi bulungi bya Katonda nze nga mwagira buli so yonna mbeerayo wange mwana wange mulungi mugezigezi kubanga waliwo ebifo byatuukamu nange nga mutya kati okujja eno nze nali ntuuseeyo agendako nebwe kati nze ndaba mwana muto ngamba atuukirira ate abantu abo abamukole abamuyamba kati ng'onu balamu n'abalala bazza bamuyamba bangi kubanga so tazikola wekka azikola n'abantu bangi tutandikira ddala kuwiina era twaliwo wali ewandegeya akoze nyingi nali sikimanyi ajja kubeera ng'abaana abalala bonna nga bwabeera yasamba omupiira namenyeka n'okugulu ekodi Kampala yatandika kuyimba mwana muto myaka 17 nakati fujo agiina ate bwe kweyita omutujju oba toyina fujo oyinza okweyita omutujju ate nga agetuuma wekka nze saabivaamu ate oba yali yetuuma bintu bye byakuyimba nga bw'olira bakamiliyoni n'abantu abalala amanya ge beetuumatuuma bwe nze mwanyumirizaamu kati w'amaanyi uno atutuuza wano ntusanyuka ayina emikwano bajja baabo bamuwagira kati yekolera ebibye nawano era yampise embeera mu kyalo eri Fort Kabarooni era yampise yampadde transport naga maama jangu olabe so jangu olabe abayimbi era kati ndaba bayimbi muntu mulungi kati mukyala wuyo myaka 9 oyo mukyala singa ali mukambe singa waali yali amukubye tamukubye bw'oyinza okubeera n'omulalu emyaka 9 amuzaaza abaana baabo babika bye yali akoledde kati yabireka ngebyo ebyo byayimbayimba oba nayimba ku bayimbi banne ebitali birungi nze olusimba sibyagala namubuulira n'agamba nabo maama banvuma singa naawulira bye banvuma singa naawe oluma nimugamba kayerwaneko ng'omusajja ayimbayimba nyimba ze bwezi nze sizimanyi simanyi kuyimba
nze simanyi mu family yamwe mulimu omuyimbi ewaabwe owa taata we wali abayimbi b'eddiini ba kanisa kyamuwukira naffe kati tukisanyukiramu omanyi alina omukisa gwa Katonda akkiririza mu Katonda yamanyi Katonda bw'omukkiriza byonna abikukolera amanyi eddiini nnyo namugamba asinzenga Katonda yekka tayongerako kintu kirala mu Protestant Bwana buli uchaliwa kwa vitesoko kwa mkono wote. Thank you so much. Bapta Frank MC. Kuna ne BBS telefoni. Angamba asaba. Jagala kwa baza media houses zona. Bukele TV. Ewa mugana teacher mukuru namwe wange. mwebala okutubeerera Galaxy FM 100.2. kubanga kati mwa okubeerawo kwammwe kwe kugaziya music ye. So ladies and gentlemen. Nze bagamanyi nze kajoyina Jane bammanyi